Wanji ogamba otya gajendi kulikayo mu kivulu fresh and clean as always. soko tu analysis nyangu nnyo. Juliana yali waggulu, abalala ne baddiriraawo mu namba nnyaka miliyoni bebe bobi bonna baddiriddeawo. Yakulembedde oba tokubye nnyo ate nkubye ekibakole wano. ensonga ttaano lwaki boto bwogamba ensonga esooka tabadde na Curtain Raiser. Ekyokubiri tiketi zifisa abantu balemeddeawo. Ekyokusatu emitwalo 15 abantu bagiryanga abali ebiri. Atanyumiddwa agende mu Freedom City. Emeza miliyoni 3 bongeddemu endala 6. Ennyambala, endabika, abayimbi abawala beddeko. Juliana takunamye naye ng'ali kirasi, aleese abantu bali kirasi. Naye n'obuuka essaawa 2 n'otugaalamu embala kaso, tukuwadde ssente otegeera. Kati kino kye twagala tolitulabako mu bivulu ebyo. togamba setinze tebanzibye essimu baga zange nzirina ninga ba Ronaldo fe tuli ku fashion fe tunyirira bakaye bali eri bali rudawa rundi junior bali rudawa bakola yo tuli yali wano nawe tuba complaining amuna amazema ngo akasente ka bakabi buli kintu kyebbeyi kiba kikulekamu obwagazi. Juliana abadde ayimba abawagizi be nga bali crazy ate nga balina ne ssente balina discipline bali behaved bali well dressed bambadde bulungi beyisa bulungi. Kike mwagala ekirala ng'abantu balemeddewo tebasobola kujja wano tebalina mpisa tebalina teri ajja kuyita wano mukyayimba nyeeyo emukono mubiveera naye abantu balemedde ku kifo lwakyoza abantu balemeddewo because balina sente zaabwe. Juliana abalese wanting tukiyita wanting 8 years down the road wanting naye n'oyimba aziza ziyoni omulabye ne bwakubye gita nga tetumuliiko oli Sweet Kid simanyi oba akyali Sweet Kid naye tetumuwaddeeko ffe tuwadde ku kintu eki Juliana quality over quantity. Yes kyogamba ennyimba zijja mu ssente toddanga muteeka erinnya lya Juliana mu ebyo. Juliana ne bw'ateeka ekivulu ku mbagayo aba akuyambye. tulabye akafaananyi ka Nimrod ng'akaaba yali asaba serefi negaana ndowooza owulidde nga ntumira ngamba ekyuli simanyiddwa nze ndi vayiro nze ennyonyi nyange kwe bajja layiti abalala ne bagoberera abo bakaye. togeeta abakazi bagenda kutta ku luno engeri Juliana gyakwogeddeko jjajja ukyulira okubye akagatowa era ani akwambazza kyali wange nyambaza kyali bange be Bulaaya zino zijisita zenkuba size eza bulijjo ndowooza ozeyazigaza wabbana boy jajja trending aye wanyumye nnyo jjajja nanyumye nnyo mwebale kujja. This is what we do. Nabadde promoter w'ekino kivulu Juliana yankubira in person Songs Avenue nenkubira ekyuli yewebbeeyi nali marketing ekivulu kino ku miliyoni 2 bakaye bamaketingira mmeka 215 aba marketing abunzaali kiddemu omulundi bamaketinga abunzaali kye tuzaako jjajja ekyuli tetuzaako tujja kuba tuwagira bannayuganda tukendeze ku Banigeria naye nga abayimbi bajja ku stage with quality. Juliana yambadde bulungi sound good Songs Avenue thank you so much n'abalala balabire okwo era omuntu agenda okujja wano Bairamos abaddewo okukola benchmark. Ekinnumye kyokka nti abayimbi ba Uganda era tebasobodde kujja laba quality naye Wininwaja abaddewo quality nga badduka Wininwaja abaddewo kibadde kirungi nnyo ndabyewo ne epas naye mbadde nsuubira abayimbi bangi bategeere kiki kye bayita okumaintaininga brand. ng'ani gobadde osuubira mbadde njagala nnyo Wiz ajje alabe abakazi kye bamulowoozaako Palasa ajje Bairamos ajje Sindi ajje naye balabika akakazi kabanyizizaamu. Rema ajje alabe ku mibiri gy'abayimbi ogambye otya Rema ajje alabe omubiri gw'omuyimbi. Yes tali mu bimugundi tatali mu mbaga olowooza nakwanjira ali mu mbaga mu busikiibwa oba ali ku Freedom City atalina waali naye ajje alabe omuyimbi. Juliana atulaze nti she is beyond the ordinary. kale tweyanza nnyo jjajja